Gadde twogere ku nsonga y'omutemu agenda maaso n'okwenenema n'ogw'obutemu omukulu Christopher Okero yagenda eggaba n'asala abaana n'asanjaga abaana engeri omusango guno gye gwatunuddemu olunaku lwajjo kooti yaleeteddwa mu lujjudde mu kisaawe n'etuula ebibuuzo ne bitandika okusoyezebwa abajulizi ne baanukula bye bayanukudde n'ensonga endala omutemu omusango n'agwegaana gwe nga munnamateeka olwaleero omusango guno gutunulidde mu kiti ki nga bwe gutambula? Kisooka omuntu oyo ateeberezebwa ateeberezebwa gwe ogambye mbu omutemu naye ateeberezebwa okuba omutemu ateeberezebwa okuba nga yatta awo amateeka we gantabulira akyateeberezebwa aba ateeberezebwa okutuusa nga obujulizi buleeteddwa obukakasa ekyo era kooti n'ebukkiriza nti ddala obujulizi buno buluma omuntu ono oba ye kennyini nga yeyeerumiriza nti ddala omusango yaguzza okusookera ddala yagwegaanye okirabye kati bw'aba yagwegaanye akazito kadda ku luuyi oluwaabi okukakasa nti ekikolwa ekyobutemu yakikola sisobola kuyingira nnyo mu musango ogwo nga bwe guli olw'okuba waliwo ennono y'amateeka bakiyita resubjudice rule egaana okukubaganya ebirowoozo ku kinyusi ky'omusango bwe guba nga guli mu kuwulirwa naye kyenjagala okutegeeza gwe bwana Peterson n'atuwuliriza omusango gw'obutemu mada avunaana alina okwolesa ebirungo 4 nti byabaddewo omuntu ono alyoka asingisibwa omusango. Ebirungo ebyo bye biriwa? Nti waliwo omuntu eyattiddwa nti eyamusse yabadde aluubiridde okumutta ekyo kye bayita malice aforethought, blameworthiness of the mind. Tosobola kuzza omusango okujjako nga n'okulowooza kwo kulimu okuzza omusango. Waliwo eyafudde, eyamusse yabadde n'ekiruubirirwa ky'okumutta. Ekyokusatu, eyamusse yabadde amenya amateeka. Si buli atta nti amenya amateeka. Kuba waliyo awanika kalabba nga naye agoberera biragiro bya mulamuzi. Naye bwatta abasse naye abatamenya amateeka. Ekyokuna ono gwe baleese mu kooti ye yasse ne bookakasa biri ebisatu ebisooka nti ddala waliwo eyafudde, eyamusse yabadde alina ekiruubirirwa ky'okumutta, eyamusse yabadde amenya amateeka, naye n'olemererwa ebyo ebisatu okubiyunga kwona ali wano mu kaguli nti era ono ye yamusse. Omusango teguyimirirawo. Kati balina okunoonyereza ku muntu abeera avunaanwa omusango ng'ogwo. Olumu owasanga bamukebedde n'obwongo. Era ono baamukebera kubanga byasooka ne bifuluma nti aliko ekikyamu ku bwongo ne bamukebera ne kizuulwa ntya obwongo bukola bulungi. Naye kye njagala okumanya ntegeera ddi nti ono mbwongo bwe yabadde alina ekiruubirirwa ky'okutta nakyo bakikebera bukebeza basawo? Ekyo kya bukugu. Kakati ekisooka tosobola kusingisa muntu musango gwa bumenyi bw'amateeka, criminal case, criminal offense, okujjako nga waliwo ebirungo 2. Ekimu tukiyita mens rea, ekyokubiri tukiyita actus reus. Mens rea kyenjogeddeko kye bayita blameworthiness of the mind. Omuntu tazza musango okujjako nga ne mu birowoozo bye yabadde n'enteekateeka. Gwe labayo omuntu ayomba ne munne emisana ng'ayomba bw'awagala ejjambiya nga bw'amubuuza nti naye olowooza okutuuka ku buliri bw'oyita mu nzigi mmeka? Onandaba akanvaamu. Omuntu ono ne bamusanga enkeera waalwo nga muteme
nga naye Jambia eno gye babadde bawagala emisana ne bagisanga woone yabadde alabula oli ng'eriko omusaayi bagenda okukebera kabuuti yoona nnyini Jambia ng'eppeesa erimu teririiko ng'ate omulambo basanze nga gukutte peesa mu ngalo mu kwerwanako oba oliawo nga yakutte kabuuti yoono n'agisika neyulika eppeesa ne lisigala mu ngalo ze bagenda okukebera omusaayi oguli ku Jambia gye bafunye nga si gwa nkoko wabula nga gwa muntu nga gufaananira ddala ogwono eyafudde ate ng'ono ateeberezebwa okuba nga yasse yadduse olaba obwongo obwo ebikolwa ebyo basobola okubitunuulira abakugu nga basinziira ku nneeyisa ng'ekikolwa tekinnabeera n'enneeyisa ng'ekikolwa kiwedde waliyo obujulizi bwe tuyita obuli direct obulabwako obutereevu waliyo ne bwe tuyita circumstantial obujulizi obuva mu kugatta obutonyeze okuva mu nnyinyola y'abajulizi mu nnyinyola y'abajulizi n'ebikolwa nga bwe byazze biba ne bagatta obujulizi olaba oba n'engatto yo malikupu ng'erina amannyo ga njawulo naye nga lewazizza omusango engatto eyo yalabiseeko mu lujja ng'ate enkuba yabadde etonnye ng'ate engatto yeera ogenda okugikeberako ng'ebisooto ebiriko nga bifaanana n'ebyawali mu lujja nga n'amannya agalinnye mu lujja nga genkanankana n'amannyo g'engatto yo ondaba balina engeri gye babigatta abakugu ogenda okulaba nga yeggwe nga bafunye ekinyusa ekituufu nga ne bweweewaka n'otya nga mbutuufu yeggwe obwongo kyobuuzizza bategera batya nti enteekateekayo yabaddemu mu bubwongo oli ng'agenda okwokyera banne mu nnyumba asobola ate okusooka okusiba oluggi n'asiba n'enzigi gy'abalinaanwa awo wonna baleme kujja kutaasa n'ayiwa amafuta agaaka amangu ku miryango oluvannyuma n'akoleeza bw'amala okukoleeza n'adduka n'olumu naye ku kitundu n'addukako bwe bagattagatta ebyo balaba nga waabaddewo enteekateeka Malisa forethought ekirala olaba otya nti olulala tutunuulira ekifo kyalumbye katugambe omutemu omutemu ayetazze kutta nga zze kulumya bulumya ayinza okutema kugulu naye alumbye ng'atema bulago asala bulago oyo mulala n'akutula obusiwa nono aleega bw'ati omugemera wala n'akulumya ekivu naye ng'agenderedde mutima oba mutwe kizibu okugamba nti oyo teyabadde nakiruubirirwa so ebiringa ebyo bye bagattagatta abakugu ne balaba ekitegeeza wakati mu lugendo olwabadde olunaku lwajjo olw'okusoya ebibuuzo abajulizi bano omwabadde abazadde abaafiirwa abaana omwabadde abasomesa kugattagatta kufuna kinyusi ddala oli kiyeegaana teyakiriimu obujulizi babukuŋŋaanya paka le bajjamu obwo obw'ensonga naye bukenenulwa kuba naawe aleeta abajulizi osooka kuzuula buno bugenda kungasa kukakasaaki wano oyinza okwesanga ng'omusango guddiziddwa mu bitundu ebyenjawulo naye nga gumu kubanga omutemu nga kati nze sinyumya kugwa mmwe guno kuba bwe tunaagwesibako kijja kundetera obuzibu otuwadde ekifaananyi ekigazi oyinza okwesanga nga abajulizi kati nkuwa ky'abajulizi ng'omuntu yasooka n'awambibwa okuva ewantu ewamu katugambe ejjinja n'atwalibwa n'atulugunyizibwa e Kampala naye ate n'attibwa e Masaka ojja kusanga nti abajulizi bangi naye buli omu alinako kye yalaba kyayogerako kati ogenda okulaba nga kooti egasse ekyali ejjinja mu kkubo nga bajja okutuuka e Kampala n'ebiringa ebyo okukakkana ng'emaliriza ng'efunye obujulizi ne bwe buba buli circumstantial bwe nkugambye bwe bagatta budots obutonyeze ne bwe buba buli direct obumu buli direct oli omulabira ddala ng'afumita
oyo ayogera ekyayogera alumiriza nti namulabye ng'afumita naye kyaba talinaako busobozi oba yabadde mulamu nga si mulalu kati awo ne tugenda omusawo naye asobola okuleeta obujulizi bwe singa ekyo kibanga mu nsonga mwekiri nti okusinziira ku byenkebedde ku bwongo bw'omukulu oyo yabadde mulamu ng'ategeera bulungi tegeera lwaki bamukebera omulwadde balina mutwala mu ddwaliro n'omufu gye bamutwala okukakasa ebisago ebyamutuuseeko no omulwadde aweebwa bujjanjabi so sitatwalibwa mu kkooti onfunye omulwadde akola atya aweebwa bujjanjabi omulwadde singa abeera mulwadde wa mutwe nga kyekyavuddeko okukola ekyo tebamuvunaana tebamuyimiriza kuvunaanwa musango bamutwala ku mujjanja ne bagamba nti ono yatemudde abantu yasangiddwa ng'omutwe gwabaddeko ekikyamu ng'omutwe gwabadde bamutwala mu ddwaliro mujjanja tebamutwala mu kkooti muvunaana ate bw'awona ate oba we yakole okujjaho ng'ogamba we yakolera omusango yali ategeera bulungi ontegedde bw'aba yali mulalu tavunaanwa atwalibwa kujjanjaba naye n'obulalu nabo bulimu diguri waliwo abantu abamu ng'obulalu bwabwe tebumutuusa kukola musango ogwo okujjako ng'alina ekiruubirirwa onaleba okusinziira ku lunaku lwa jokooti ng'etudde bw'oba nga wagoberedde ebyabadde bigenda mu maaso waliwo essuubi nti abazadde abaafiirwa abaana bano banaafuna obwenkanya lwaki oyagala ntunuulire byagenze mu maaso olina kutunuulira musango gwonna paka le gunaggwa ekisookera ddala sabira nnyo aba kooti ebeere nga kyekola kyekituufu ng'emitendera gyonna gyeri mu kuyitamu nga gyegyo emituufu fe abamu tulowooza nti kooti yalibadde etuula weerina okutuula ekyokugitwala mu kisaawe kikyamu kyabadde tekyetaagisa nekyabadde ekiragiro kya pulezidenti aga etuule mu lujjudde abantu bamanye ebigenda mu maaso bategeere balabe na buli kimu kyonna then ekyo bakiyita interference mu independence ya judiciary leka kooti ekole emirimu gyayo togitawaanya ebeere n'obwetengereza okimanyi nti n'omulamuzi takirizibwa kugamba ku mulamuzi munne butya bw'aba addukanyamu omusango oba bw'aba agusala kati ate gwe atudde eri mu executive otandika otya okujja okuwa amagezi abakugu butya bwe baba balamulamu okugitwala mu kisaawe yaani alyoka abalagire essiga eddamu ziririna kubanga lyetengeredde teri ayina kuliwa biragiro lirina kubanga lyetengeredde otandika otya okuwa ebiragiro abalamuzi engeri gye baba bakolamu emirimu gyabwe bali bakugu bamanyi kye balina okukola obwetengereze bw'essiga eddamu bukulu nnyo teri ayina buyinza bagambako ku butya bwe baba bakola emirimu gyabwe ekitegeeza mu kutuuza kooti eno wano mu lujjudde mu kisaawe kiyinza okuleetawo obutali bwenkanya saagala genda mu kinyusi kya musango ogwo wala nnyo era naawe weewaleyo weewaleyo naye nze nkubuuliddeko nti kirungi okubanga kooti egoberera emitendera nga bwe girina okugobererwa kisobozese okuba nti singa enaaba etuuse ku nkomerero yaabyo tebisuulibwe mu kasero obwenkanya bw'oyogerako bwe buba bwakujja n'emitendera nagyo mikulu nnyo emitendera emituufu bwe gitayitibwamu ate weesanga ng'oyozezza n'oyanika mu ttaka olumu kiringa kugenda mu kooti eba terina buyinza kuwulira nsonga ne bwewe ensala ewooma etya naye nga eyagiwadde talina buyinza ensala eba nfu bwe ffufululu ng'omusango gulina kuwulirwa high court chairman wero si wano n'akakiiko ke ne bagutuulamu mu butuufu ne balamula bulungi
buli omu n'avaawo nga musanyufu ng'ensala bw'ogisoma ogambira ddala bannange ono oyinza okugamba oba chief justice Mulambe yawadde ensala eno naye nga talina buyinza kuba kumala biseera nga muziba alingiza katujje buli kitundu wabeerayo gwe bayita resident bamwita resident state attorney alina ne ba state attorneys abakolera wansi we omusango bwe gubanga gubatwaliddwa ku poliisi gy'owaaba bw'owaaba ku poliisi bateekateeka fayiro n'etwalibwa ewa resident state attorney n'asomamu n'alaba oba mulimu obujulizi obuluma yawa amagezi naye emisango egimu gitwalibwa ewa mukulu yennyini DPP waliwo egimu nga tegikkirizibwa kubeera nga giwulirwa okuggyako nga DPP kennyini yataddeko omukono kakati DPP oyo saagala gendayo nnyo ewala yavunaanyizibwa ku kuwaaba emisango gyonna gwe Peterson bw'ogula looya Nalukoola n'atwala omusango gwa criminal ng'aguwawaabira omuntu gusobola okutambula naye DPP asobola okujja mu kooti bwe njogera DPP ntegeeza balooya abakola ewuwe ayinza obutajja ng'omuntu n'ajja n'agamba omusango ogwo tugwagala bagutuwe n'asomamu n'alaba asobola okugamba mugutwale mu maaso oba asobola okugutwala ye yaba agutwala mu maaso yadde gwe wagutandise asobola okugutwala mu maaso n'agudropinga n'agusuula n'emisango gyennyini nga gavumenti ye yagitandika ne giwaabwa ku poliisi ng'ogwa Nandutu ne banne ng'Amos Lugoloobi n'abalala asobolera ddala okuba nga agubadde agutambuza n'amala n'agamba okusinziira ku byenda bye tetukyagwagala kugutambuza n'agusuula asobola okuba nga akikoze olw'okuba alabye nti obujulizi talina bumala kuyimirizaawo musango ogwo bawandiika balina ekiwandiiko bakita no reprosecute nti nno DPP alabye nga tajja kutwala mu maaso musango guno tajja mu luzungu bakita tajja will not prosecute the case no reprosecute ezo ze zimu ku mpapula ze bateekamu ne bajjayo emisango n'emirala wano walaba waliwo bamemba ba parliament be baali baliko emisango gye baali bataddeko ebyobukenuzi era najyo walaba nga bagijjayo abamu baali bamaze na kufuna bail nga muganda wange Yusufu Mutembule baba wabuwi basooka ne baba wa bail oluvannyuma ne balyoka bagijjayo kati so DPP alina obuyinza okujjayo emisango kati bwe tuddayo ku musango guno ogw'amabaati obujulizi bw'abaana abalala bwo bwabula obwa Nandutu bwe bwalabika bwokka okusoomooza kwe tulina mu nsonga zino ez'amateeka nti mmwe muyinza okuba mulaba nga ddala obujulizi weebuli nti ewa Amos Lugoloobi baasangayo amabaati yagazimbisa oba ennyumba z'ebisolo bye naye n'agamba naye yalaba amabaati awo ukiraba mbiyekanga gali mu lujja lisiti nno nnene kakati neneko pulira ne speaker wo naye y'omu ku baagabana ukiraba kakati omuntu ono abitegedde biyinza obutategerekeka bulungi nga DPP agamba nti tetulina bujulizi oba tujjeemu enta tetujja kutwala mu maaso musango kusoomoza we tukulina nti etteeka lyawa DPP ki obuyinza kyova olaba nga nkugamba nti abantu batuuka ne baggwamu essuubi eri ebitongole nti oba oli awo tebikoze kimala mu kulwana okulaba nga bavunaana abo abalyaka abalala balina abakenuzi bw'ogamba nti atulaba musango tetujja kugutwala mu maaso naye ate yaddamu ne yeekwasa n'agamba constitution yempa obuyinza bwe mba ndabye nga omusango sisaanye gutwala mu maaso nga ngwesonyiwa ne bw'aba tannyonnyodde gwe mutawaana we guli awo guno si mulimu gwammwe nga mu bannamateeka okuddamu ne mutunuulira constitution gano ge gamu ku mateeka ageetaaga okukyusa abantu abalina obuyinza obusukkiridde ne bukendeera kulaba nga abantu bafuna kiri kye twogeddeko ekyobwenkanya kati ebyo ebigambo DPP byasobola okwogera ne General Museveni asobola obyogera
singa omubuuza nti naye naawe tolaba nti toli mwenkanya oyinza otya okubanga gwalonda akakiiko k'ebyokulonda ng'ate ogenda naawe kuvuganya oyinza otya okubanga gwalonda abalamuzi ng'ate bonaamala okuvuganya ng'obikoze mu ngeri ey'emivuyo gye tugenda okuwawaabira oyinza otya okubanga gwalonda Ssaabapoliisi n'akulira amagye ate nga gwabalagira ne batukola ebikolobero ajja kuddamu akugambe anti constitution ye yagamba naye ng'ate ye bwe yagenda ogikolamu ennongoosereza ng'ayita mu babaka be ab'NRM ate teyatunulira butundu obwo ontegedde nkulaba bw'alaba akeere ng'akatwala bw'alaba akasavu n'akagumba ng'abibuuka oba ontegedde kati naffe nga bapuliida olw'okuba tumanyi okusoma ssemateeka twategeera nti ssemateeka ye yawa DPP ki obuyinza naye tumanyi obuzibu gye buvaawa obuzibu buva ku kubeera ng'atudde mu buyinza tavaamu yabalemeseza okukola okukyusa constitution okugitereeza bw'olowooza buli lw'olowooza ku kye bayita state kuba DPP alina kubanga alwanirira interest za state erina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebintu byayo naye gw'olowooza nti DPP ani amulonda alondebwa oyo aba atudde mu kifo ky'obwa pulezidenti n'akakasibwa paalamenti ontegedde kakati awo olaba mu byensasula ani akola budget bakyuka buli luvannyuma lwa bbanga ki abasobola n'omuwummuza obuwummuza basobola omuwa ewalala kati jjukira be tuzze tubeera nabo nga ba DPP tajjukirayo kumanya talinaako myaka nti kati DPP akoma myaka bwegiti retirement asobola okubeerawo paka emyaka gye gy'okumala gituuka naye era ebizze bibeerawo z'obiraba obamanyiyo abazze babeera ba DPP kozi baliwa nga omulamuzi wa Supreme Court Mike Chibita nga omulamuzi Jane Francis Abodo kati principal judge n'abalala bazze babeera kali alikosi yerino anguzu bazze babeera naye budget ani agikola constitution egamba nti budget erina kukolebwa ani abatudde mu kifo ky'obwa president analeetanga budget buli financial ya buli mwaka gw'ebyensimbi kitegeeza nti ani aleeta ani asalawo oyo asasula omufuuyi w'omulere yasalawo buyimba ki bw'abanyanyagiza ekyokusiba era ekyatuuse ku Agnes Nandutu dinaabeera essomo eri abakungu ba gavumenti abadde beenyigira mu bikolobero ng'obulyake n'obukenuzi ne tulaba ku gavumenti eteredde nga tekyalemu okukumpanya bintu by'abawejjere kyalibadde naye omala bbanga ki okufuna omunene amateeka nga gamulumye mu nsonga z'obulyako obulabbayi n'obukenuzi olw'okuba galuma bbalirirwe kireetera okwerabira kino bwe tuba tuli bakulwanyisa obulyako obulabbayi n'obukenuzi twalibadde twetaagamu omukono ogw'abo ababa batudde mu buyinza nga nabo ddala kye baagala nga baagala okukimalawo General Museveni omulaba nga yakedde ku makya n'agamba nti omulyake yenna bumukeeredde ekiseera kizze omukono gw'ekyuma gulume kakabeere kano akaseera kabuzaayo akatono okumalako ekisanja kyasobola okubaako kyakola eky'ensonga naye ekyo kyalema gwe kankubuulire nti atudde mu buyinza obwa pulezidenti tayawukana na Amini yalagira bulagizi n'agamba nti saagala kulaba ayambadde engoye za nkunamyo teri yazambala enkeera waalo bwe yagamba nti saagala babbi so okyengezaako kugamba
nti abatudde mu buyinza tebannayagala kumalawo bulyake bukenuzi na bulabbayi babwagala bubeerewo. bwe baba banyumya bagamba tunywa amazzi ate ne beekweka ne banywa soda okiraba bwe bali batebabwagala buliggwawo. Lwaki emisango gijjibwa kwabo boolabira ddala nga obujulizi weebuli naga tuteekeyo ono yekka kabeere akaliga saddaaka saddaaka waffe yono okiraba nandutu saddaaka w'abalala ate waaligambye eki kabeere mukama we bagumuggyako line minister mpozi nga bamulanga nti ye yafuna gunene kuba amabaati gaali mutwalo mulamba nga gonna gagenda Kalamojja Kalamojja watuukayo 1,000 lwokka olwenda naye akenda mu olwenda kenda kigambibwa Buduuda wasangibwayo 2,000 bajja batwala 1,000 ebimeka ndoza ye bamuvunana nti watwala kirimba ate kati ne yeewolereza nti nange nali nga tutte kuyamba beewaffe naye obwo nabo buba bulyake bukenuzi bwe bakuwa ssente nga za kuzimba luguudo n'ogamba nti nalabye oluzzi lwewaffe nga luli bubi ne ngamba katusooke oluzzi oba obbye kubanga kye bakuweera ssente si kyokoze oluzzi tebamanyi na bajeti yalwo ekikolebwa kiteekwa okubaako bajeti oli gwe kennyini oli mu ofiisi ya prime minister mu kwejereza abalala bagamba basooka gazzaayo nene Nandutu naye agamba yagazzaayo yasasula ne ssente then lwaki ate omusango asigadde nga gumuse mu vvi atannayingira tafuluma obwo bwe bujulizi obulagira ddala nti wabba amabaati ekikolwa ekyogazzaayo ate kaakati kyotannaba kutwala ate lwaki wali badde okiza gwe omusajja yenna ng'omukazi amulumiriza obwenzi aba omusajja gw'oli mwenzi wazaala n'omwana mugundi omusajja n'amala agamba nti kale batukoleko DNA test n'omwana oyo abeera amaze okukkiriza nti okwenda aba yayenda kiraba kati nga kyabuusabuusa oba ddala n'okuzaala yazaala naye nga kyo kiri amaze okukonfesinga so ozaayo ki bakugamba okuva ku ntandikwa nti gagenda Kalamojja ate Buduuda gakimayo ki gagenda Kalamojja ate Entenjeru gakimayo ki byebibuuza awe biri kyova olaba omuntu asangibwa ng'ayina ebibbe mubi nnyo n'okusinga omubbi kuba ekiyigula ennyana kiva mu kibeere ani oyo atwala ebibbe agula ebibbe asangibwa n'ekibbe mubi nnyo bwe bujulizi obw'enkukuna n'ebirala bibuuzo bituna okwebuuza bwe gaba ng'asimbula ku ofiisi ya Ssaabaminisita nga gali wamu bageegabanyiza ludda wa kati okubanga gatuuka ne gaawukana yawukana gamu ne gagenda Buduuda gagenda wa Lugoloobi amalala gagenda wa Bukeddeya naye kakati olabye obubbi ndwadde embi okimanyi nti bw'otakozesa mbeera eyo ey'okugamba DPP emisango gijje ku bantu bano osanga nga gavumenti kumpi yonna eringa eyiise nga bantu bo bonna babasongamu babba amabaati babanga abalwala ssenyiga bonna lumu jagadde tugendeko ku nsonga y'etteeka ly'ebizimbe n'ettaka bantu bangi lyabakanze naye twagala kanso member of parliament Kikira Kawempe North tubuulire etteeka lino okutuuka we liri lyayiseewo abantu balyekanze bwekanze etteeka libaddengawo naye wabaddengawo ebirungo ebitabaddeemu kati bye baayongeddemu baani abaalireeta aba kabineti aba executive era ne liyisibwa eyo eringa nnongoosereza ennongoosereza zino zaayiseewo bantu tebazitegedde mateeka mangi gabadde gajja ne gakolebwamu ennongoosereza ensi neemanya nerina basinga balyekanze bwekanzi nga limaze n'okuyisibwa mwabaddeyo mu paalamenti lyayisiddwa litya
ebimu kati nga nze ndi mujja nze ndi mupya naye amateeka n'amalala nga bwe gajja gayita kati etteeka eryakola ennongoosereza mulifuga bannamagye teryayita lyayita ensi yalimanya bulungi ennongoosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi Political Parties and Organizations Act bwe lyayita mwalimanya twalimanya okuyita kwalyo olowooza ko tekulumya bannayuganda ennongoosereza mu lya UPDF mwalimanya dyo ennongoosereza ezo teziruma bannayuganda kakati waliwo olumu bannayuganda nga ne bwe baba balitegeddeko kubeera amateeka gazze gayita nga boolaba eryakola ennongoosereza mu ssemateeka okujja ekkomo ku myaka bannayuganda tebaalimanya bangi amaloboozi tebaagasitula ne bawakanya ne bammemba ba paalamenti ne bawakanya kyalirobera okuyita nga n'embooko bwevuga n'ebikonde bwe bivuga weesanga nti bwe baba baagala olw'okubanga babanga be balina majority ab'NRM ne bw'oyogera nga by'oyogera bya magezi nga bya nsonga nga biwakanya ekyo bo kye baba basimbyeko nga kye baagala okuyisa nga tekiyita mu nkola ya demokrasiya abatono balina kye tuyita se okwogera abangi balina kye tuyita we ekkubo okukola ekyo kye baba bakoze eki baagadde naye ekikuweesa ne bw'obanga ozza omu mu political party yo nga memba wa parliament yafuna omu oweebwa omwagaanya okumatiza banno mu nsi y'ebyobufuzi nga bya kigunjufu bw'oweebwa omwagaanya ne bw'oba omu olw'obugunjufu n'obumunyungufu bwa banno bwe mukola basobola okulaba nga ensonga y'erimu eggumba ne bagitwala wano weesanga nga ekiba kyasaliddwawo kyakyo kyekyo kati amateeka gaffe mangi gakozesebwa galeetebwa nga lyekkubo erinaayitibwangamu okunyigiriza abo abanaabanga beetaaga okuteekako omukono ogw'ekyuma kuba kati olwaliro bw'osoma etteeka eryo kizibu okufuna ennyumba eyazimbwa neggwa ng'egoberedde amateeka g'okimanyi nti akeedi ziri mu kibuga omwo nga tezirina paakingi ng'olumu bwe baali baleeta pulaani yaazo mu bubage yali eraga paakingi emmotoka we zinaagendanga naye nga olwaleero wonna baasalamu amaduuka nga yemu ne ku nsonga lwaki omujjuzo guli mu kibuga yensonga lwaki ne bizinesi z'abantu zifa amataba bali muzigo down walina okubeera awalina okubeera emmotoka gye zipaakinga ate baasalayo ki amaduuka nosanga ekizimbe nga weekiri naye nga tekirina paaking naye nga etteeka era libaddewo nga naye akeedi ezo tezimenyebwa ontegeera lwaki tezimenyebwa kubanga bannyinizo bali mu gavumenti oba balina akakwate mu gavumenti oba bo bagagga nnyo balina obusobozi obwogera olulimi olutegeerekeka n'abo abali mu buyinza kati enkomerero yabyo nno n'aleese etteeka ng'era yali mu buyinza waddemba okulikozesa ku Peterson abamutawaanya ng'oli bw'asobola okugamba nti naye lwaki tofeffetta ku musolo gwa gundi oyo emisolo gyonna agisasula ne weesanga ng'etteeka mwe bakwatira tuufu lyayisibwa paalamenti naye nga si buli omu nti limukwata wabula likwata ggwe olw'okubanga ggwe olina bye wayogedde naye lino nga liringa ennongoosereza zino ziringa ezaagendereddemu okunyigiriza abawejjere abafubye okulaba nga bafunayo nabo waakiri akataka kubanga batunuulidde nnyo akawaayiro akano akajjawo okugula n'okutunda fuuti 25 24 zibadde zisalibwa bukadde 2 bukadde 3 nti n'ennyumba ezazimbibwa mu bunene bw'ettaka eryo nazo zaakumenyebwa lino lirabise ng'erigenderedde okunyigiriza abantu abo bamufuna mpola ekisooka ekizibu ekiyinza okubaamu kwe kwagala okussa etteeka eryo mu nkola nga lidda amabega mu kifo ky'okugenda mu maaso etteeka lyonna eddungi
teririna kubanga lidda mabega. Okudde mabega otegeeza ki? Liteekwa kubanga lidda maaso. Kyentegeeza ali yatuwuliriza. Singa omuntu asuula ekisaaniiko. Wekitalina kubeera. Omuntu singa asuula ekisaaniiko awantu. Nga tewali tteeka limugaana kusuula kisaaniiko wantu awo. Ne bakole n'akisuula mu mwaka gwa 2026. Ne bakola etteeka mu mwaka gwa 2030 nga ligaana okusuula ekisaaniiko awantu awo. Ono yakisuula mu 2026 tomukima. Etteeka liba terimukwatako. Kubanga ekiseera we yasuulira ekisaaniiko etteeka teryaliwo. Etteeka erimugaana teryaliwo. Kyova olaba General Museveni baali badde bamutwala mu kkooti evunaana bakalintalo eya ICC. Olw'okubanga yatwala obwana bukadogo mu kuyeekera. Rome Statute bwe yatondawo kkooti eyo abamu ku balina okuvunaanirwamu be batwala abaana abato mu ntalo. Naye etteeka we lyakolebwa nga General Museveni yamala dde okulwana na bwana obuto mu ntalo. Etteeka lyakolebwa mu gya 2000. Kati tokyasobola mutwalayo. Era ne bwe twandibadde twagala okumuvunaanayo ku misango ogwo tuguteekateeka. Tutegeka mirala olwo. Kubanga ogwo ekiseera we yaguddiza tewaliwo tteeka likigaana butereevu. Ontegedde nnyo ndowooza. Kati ekizibu ekigenda okubaawo kwe kufuna obuwaayiro obumu obw'etteeka eryo. Ne babutaputa nga bajja ku njuuyo gye wazimba edda. Ng'etteeka terinnakolebwamu nnongoosereza. Ng'etteeka terinnakolebwamu nnongoosereza. Okusoomooza we kuli nti waliwo era obuwaayiro bw'oyinza okusanga nga n'ekiseera we wazimbira nga bwaliwo nga tewabugoberera. Ontegedde. Naye nze ndowooza bwe nti si buli nsonga nti bagikolera etteeka. Ebimu byetaaga bantu kubasomesa. Waliwo kye bayita mu Lunyaanyimbe mindset. Endaba y'ebintu. Abantu baffe tulina olugendo luwanvu. Ekisooka gwe nga gavumenti tolina busobozi buzimbira bannansi abawejjere we banaasula. Abawejjere bwe baba basobodde okwetetenkanya naawe bayambeko batetenkanye mpola mpola okusinzira mu busobozi bwabwe. Enkula y'omutwe yeekuwa ensanirira. Bwe tunaaba tunaakyusa ensi twetaaga abantu baffe okwogera nabo mpola mpola paka le bajja nga bategeera ebintu. Okimanyi osobola okuzimba oluguudo mwasanjala n'oteekawo n'abantu ba bulijjo we batambulira abatali mu mmotoka n'ebimuli. Naye n'osanga oli ng'atambulira mu bimuli. Omuntu oyo asaana kuwagala ku bwongo, kumugunjula ng'omugamba ebigambo nti twetaaga ekibuga ekiyonjo, twetaaga bwe tuti. Naye nga kitambulira mu biseera. Waliwo ebibuga ebimu byotakyasobola kukyusa kati nga Kampala. Neewuunya lwaki bannaffe bafuza emyaka 40 naye ne batafunayo wadde ekirowoozo ekyokugamba nti tuzimbeyo capital city endala. Nga bw'olaba India bwe yazimba New Delhi kuba baalina ekibuga Bombay. Naye ng'ekibuga ekyo kumpi kiringa katale nga bw'olaba Kampala oyo. Kati nze ndowooza bw'oba wakutuwa nkulaakulana etegeerekeka twaligambe nti tuzimbe capital city endala. Sifa abanaasooka ne Tanzania yazimba capital city endala. Mu kusooka yali Dodoma. Kati tebaafuna ekibuga ekirala Dar es Salaam. Ne Nigeria bwetyo. Naffe tusobola. Oba olyawo bw'otandika ekibuga ekipya osobola okuleetawo essuula empya eteekateeka obulungi. Kuba abantu baffe balowooleza mu nkulaakulana ng'ate tonnaba kuteekateeka. So ng'ate kuteekateeka kwe kwalisoose eki? Enkulaakulana. Tutangazeemu okusookera ddala tusaasira ne tusaasira yenna olw'okuba nti NUP ebadde mu kufiirwa sabbiiti ewedde olw'okufiirwa mukyala wa Waiswa era yaziikiddwa sabbiiti ewedde Luwuuka nakuladde lwa 6. Tubakulisaayo
naye ensi eyagala okwongera okutangaala. Ki ekyalemesezza Waiswa ne banne sabbiiti ewedde okufuna bail nga bwe kyabadde kisuubirwa? Kyavudde ku ensonga ya muganda waffe Waiswa, waaliwo okusaba okwakoleddwa bamute asobole okugenda yeetabe mu kuziika. Omanyi bw'osoma Genesis 23 olunyiriri olwokuna, mukyala wa Bulayimu Saara yafa ndoza ku myaka gyalinga 127. Bulayimu n'akungubagira mukyala we Saara. Bulayimu engeri gye yalinga mutambuze mukyo kugamba nga yali sigamba nti yali mutuuze wankalakkalira mu kitundu ky'e Kanani. Yagula ekibanja asobole okuziikamu mukyala we Saara. Ne Waiswa Mufumbiro kye yabadde ayayaana okukola agende yeetabe mu kukungubaga n'okuziika mukyala we. Mukyala we oyo yamuweebwa, kyova olaba nti twamuziise waka waabwe. Kale ogwo gwe mukisa gw'ataafunye. Naye nga twasabye mu kkooti, oluuyi lwa gavumenti ne luwa obusonga. Obusonga nawe bw'olaba bw'otasobola kwesigamako. Bawadde busonga ki? Nja kunokolerayo abantu ababiri ababadde bamweyimirira. Omu nga ye mulamuzi eyawummula omwami Mufumbiro, taata wa Waiswa Mufumbiro. Oluuyi oluwaabi lwawakanyiza state nga bagamba nti ono amulinako akakwate k'amaanyi nnyo olw'okubanga ye kitaawe amwagala, nabwekito tajja kumusobozesa kujja kuwoza musango guno. Ate n'agamba nti omwami Balimwezo, Honorable Balimwezo, Lord Mayor omulonde, ate ono amuli wala nnyo tebereza, amuli wala nnyo, tajja kusobola kumuleeta kubeera ng'awoza omusango mu kkooti. Kwegamba obusongasonga obwo bwe beesigamyeko ne batamuwa bail. Kyannaku okusaba kwabadde kutya? Kwabadde kusaba bail nga bulijjo bwesabibwa oba wabaddewo ensaba ey'enjawulo ku mulundi guno? Kwabadde kusaba bail, naye enkula y'omutwe yeekuwensanirira. Buli kaseera ow'ensonga. Lwaki omuntu owaali agadde afulume agende eka gy'aba ava okuwoza omusango? Ensonga esinga obukulu buli pulida gy'atasobola kubuusa maaso kye tuyita presumption of innocence. Nti omuntu ono omusango tegunnamukka muvi, ateeberezebwa buteeberezebwa okubanga yaguzizza, so si kituufu nti nno gwamusse dda muvi. Wata singa omuleka ekkolokoni n'abeerayo emyaka ate ne gumaliriza nga yawangudde nga temuyinaawo nsonga enywevu, omuntu ono ajja kuba afiiriddwa ebibye bingi, sinakindi ng'amaka gasasise, abaana tebakyasoma. Kati wuuyo Waiswa Mufumbiro mukyala we yafudde nga tasobodde kumujjanjaba. Katonda yasalawo okufa, naye era wabeerawo ekiyisibwako okufa kw'omuntu. Kyangu oli okugamba nti okufa kw'ono kwazze olw'okuba teyafunye bujjanjabi bumala olw'okuba omwami we teyabaddewo, n'ebirala bingi ebizze bituukawo ebyekuusa ku butabaawo kwe. Kale nno bwe tuba mu kkooti ebimu ku bye twogera byebyo. Bw'oba olina abalwadde, kati ono yabadde luli yalina omulwadde we ow'okujjanjaba era ensonga ne ziweebwa. Kakati leero ate omulwadde we yabadde akoze ki? Afudde. Okimanyi nti ng'emisango egigenda mu maaso, enfunda ze tuzze tusaba bail, twatuuka n'okuleeta empapula eziraga obulwadde bwa mukyala Waiswa Mufumbiro. Byonna ne babisambajja ne babitwala ng'ebyobulimba, ng'ebijingirire ekitali kituufu. So nga ate tewaliiwo ekyo kyabadde kitwalibwa. Omuntu asobola okuweebwa bail
ne bwe guba gumusinze ne balagira n'asibibwa. Ekyokulabirako ky'ekyomukyalo oli yali minisita gwe bayita Agnes Nandutu munnamawulire munno. Abadde ku bbeiro okumala ebbanga okutuusa omulamuzi lwe yazudde nti ddala omusango gumuka mu vvi n'alyoka agamba nti bbeiro yeesaziddwamu olw'okuba nzudde nti omusango gukusinga nabwe ekyo bakutwala ekkolokoni era wakitegedde nti bamusalidde. Kakati gwe tolaba nti ye abadde bweru, kati lwaki abalala tebasobola kubeera bweru ng'ate nabo bateeberezebwa buteeberezebwa? Waliwo abaana n'ebyana mu kkooti yaffe, kyokka ng'ate osanga nga n'embeera eraga nti omuntu ono asaanye kufuna ki kye bayita mandatory bail. Nakikubuulirako wano waliwo ennaku ez'essalira nga bw'oba ozimaze kwa limanda oba osobola okuweebwa bail. Omuntu ng'amaze ebbanga eriwera ery'emyezi 6 mu misango egyo egiwulirwa kkooti eza wansi magistrates courts asobola okuweebwa kye bayita mandatory bail. Omuntu ng'avunaana omusango capital offense n'aweza ebbanga eri nga lya mwaka mulamba nga naye bano abawaaba tebasoboledde kuleeta bujulizi buluma muntu oyo, omuntu oyo kkooti esobola okulagira n'aweebwa kye bayita mandatory bail. Bail eyo constitution yegiwa, kkooti eba ewa buwi bukwakkulizo bwa kugoberera oba kye twaliise terms. Naye kiri oba omaliriza olw'okuba ebbanga ery'essalira liweddeyo. Ng'era bw'olaba bw'olaba emisango egiwulirwa high court watera okubaawo exceptional circumstances. Ebyo ebiweebwayo, ensonga eziweebwa nga za simba ebbanga ddene tuzze nga tuziyimba nga tugamba omuntu aweebwa bail mu high court, omusango bwe guba guwulirwa high court singa omuntu oyo abeera ali mu kye bayita advanced age. Yo muntu aweze emyaka 50 n'okusoba, eyo ensonga ya simba bagyesigamako era kkooti yagyesigamako mu musango ogwe baali bavunaana Dr. Agure Kiyingi. Dr. Agure Kiyingi omuwa bail emu ku nsonga enkulu ze beesigamako nti asusse emyaka 50. Singa omuntu aba alina obulwadde ng'obulwadde obwo tebusobola kujjanjabirwa mu kkomera asobola okuweebwa bail. Eyo giba giyita nayo exceptional circumstance. Then ne kiri kyenkugambye ekyokuba nga awezezza ebbanga ery'essalira nga waalina kuweebwa kye bayita mandatory bail. Byonna tubirina. Honorable, twongere tutangaaza eggwanga. Byabadde biwulirwa sabbiiti yonna ewedde. Wayiswa bamuganya okuziika mukyala we, wayiswa bamuganya okuziika mukyala we. Waliwo omukisa oguweebwa omusibe yenna. Tetuli kuwayiswa yekka, kati tuli ku mateeka. Waliwo omukisa oguweebwa omusibe yenna okuva mu kkomera n'agenda ne yeetaba mu kuziika n'addayo mu kkomera. Amateeka tegalina finality. Kyova olaba nti ne bw'oba wagenda mu kkooti ensukkulumu gye bayita Supreme Court, singa wabaawo ensonga nga wadde Supreme Court eyo yasala n'emaliriza n'ewa ensalawo yaayo, naye n'osoma mu nsala eyo oba n'otunuulira n'ebiwandiiko ebyesigamizibwako mu mpoza ze bayita pleadings, n'olabawo omuwaatwa nga waaliwo ekikyamu, olina lw'osobola okuddayo mu kkooti n'ogisaba eddemu etunule mu nsala yaayo mu kye bayita review. Kkooti esobola okukyusaamu mu nsalawo yaayo. Singa ogyolesa nti waliwo ensobi eyakolebwanga ne kkooti teyali agadde ensobi eyo esigale ku likodi. Kati mukyo kikyentegeeza nti gwe kasita ofuna akakwesese akatuuka ew'omulamuzi n'omusaba n'akkiriza ekiragiro n'akikuwa, olwo oba osobola okunyumirwa ekyo kyakuwadde. Omusibe bw'aba mu mikono gya poliisi nga yakakwatibwa, kkooti si yeeba emuwulinako obuyinza okutuusa lwatwalibwa mu kkooti. Bw'atuusibwa mu kkooti n'asomerwa omusango n'agukkiriza oba n'agwegaana, naye nga kkooti eraba omuntu oyo alina kutwalibwa kwa limanda olw'okubanga temuwadde bail, gyemusindika ye mu kkomera, olwo kkooti yeeba eragidde omuterekayo eyo. Kkooti eddamu n'ekubuuza gwe owa prison ku lunaku luli
lwekuwadde lwe mulikomawo mu kkooti oleeta omuntu oyo kyova olaba abakuuma abasibe babeera ku bunkenke bwotalabanga babasiba ku mpingu oba babiri babala ne babala empingu ne babala emikono ne baddamu ne bababala sekinoomu nga babala mutwe okukakasa nti teri yakoze eki abulako agenze nabwe ekityo bw'oba oyagala omusibe ono afulume oba agenda okuziika oba okujjanjabwa n'ebiringa ebyo okujjako gwa mukuuma nga weesiga obukuumi bwo kuba balina omukusaba bwe kitaba ekyo buli wonna waayina okulaga alina kubanga kuliko ekiragiro ekya kooti nga yekkiriza omuntu ono ateebwe kisoboka mu ngeri ey'enjawulo nga bwe kyabadde kuwayiswa mu ffumbiro kyannaku nti kooti yalemeddwa okukiraba mu ngeri eyo ate nze ndowooza nti gwabadde mukisa gwa kooti okwenaazaako enziro n'okwenaazaako embeera abantu bangi balina engeri gye batandika okubanga essuubi libaggwamu eri kooti olw'engeri gyekwatamu emisango egimu ate ng'emirala egikwata mu ngeri ndala ng'ekyo kyenkugambye nti okubanga minisita ye baamuwa bbeiro n'abeerayo ebweru akalo gwamuse mu vi ne balyoka bagamba nti ayingire so nga ate bw'otunuulira alina obuyinza bungi oba oliawo oyinza n'okugamba nti asobola okutaataaganya okunoonyereza nti alina n'obusobozi oba oliawo butoloka mu ggwanga naye bamuwa bbeiro ate ggwe omuntu wa bulijjo tolowooza nti naawe osaanye bbeiro ffenna twenkanankana mu maaso g'amateeka era kyekimu n'ekitongole ekiwaabi ky'emisango nakyo kisaana kibeere nga kyetereeza kuba bw'obanga osobola abamu bajjako emisango nga naye abantu bakirabye nti balabika balina emisango ekyokulabirako be baminisita ne bammemba ba paalamenti abaali basongwamu ku nsonga z'amabaati g'ekkalamojja abamu ne bagazimbisa n'ogazimbisa naye ate bo emisango ne gitagenda mu maaso ne bafunako omu yekka olaba abaana n'ebyana nti ate bano abaffe be batalinaako na bujulizi baganya obbata ng'ate DPP yasobola okuta bali abaaliko n'obujulizi abamu n'amabaati ne bagazzaayo abalala ne bazzaayo ssente oba okalabye naye wano bawayiswa mu ffumbiro baba basaba obujulizi babunoonyeza mu kiwato nga mazina tebuliiwo lwaki oba tobata ne baddayo eko okulabirira abaana baabwe webale nnyo webalire ddala kanso Elias Luyimba Zinalukoola gwe tuli naye ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 apuliriza twagala okumanya kanso lwaki emisango egivunaanibwa bannayuganda abasinga gikandaalirira nnyo okugeza egivunaanibwa naddala abo abaasibibwa olw'enso ng'emisango gyabwe gyekuusa ku by'obufuzi lwaki gikandaalirira nnyo ng'obujulizi bubuze emisango egyo gikandaalirira lwa nsonga nti awaabo abatalinaawo obujulizi kakati ate nga gwe ayagala ye kulumya kubanga alinawo ensonga ze ng'ensonga ezo teziyimirira mu mateeka nga bw'onoobeera awo nga gundi omuwalana ng'oboga gundi oyo tasaana kuvuga Mercedes Benz eyo naye nga amazima ye yagyekolerera okutuuka okugigula gundi oyo engeri gyanjogerako ebigambo ng'ayolesa nti nno nti gavumenti yange esaana egwe tasaana kuba na mirembe tumujwetekeko ekisango bwe bakujwetekako ekisango ng'ekisango ekyo si beeteefuteefu kubanga kiwulirwa kubanga bwe kinaatandika okuwulirwa tebayinaawo obujulizi kati kyebava bagamba nti bagira bamutereka eyo nga bwe bakandaaliriza basooka ne boogerera mu bintu nga tukyayina obudde obw'okunoonyereza amateeka gaatuwa obuyinza okunoonyerereza ebbanga lya myezi 6 buli lwe bajja mu kkooti nga bagamba we are still on inquiry tukyanoonyereza ebbanga lituuka ne liggwayo ne babagamba omusango gutandika okuwulirwa olumu babeera ne bistatement ebirimuuko ebigambo gamba awo naye nga si binywevu
ng'obujulizi bwa lusuluuju nnyo nga temuli nsonga. Olumu ne be bayitanga abajulizi nga tebasobola kujja kuyimirira kuwa bujulizi. Kati okutuusa kkooti lwetuuka n'egamba omusango gugobeddwa. Abalala olw'okuba be balina obuyinza be bakabonganje babeera awo ne bakukandaaliriza eyo mu kkomera nga tebateekateeka bantu bano kujja kuwulirwa. Olumu kkooti nga terina ssente olw'okubanga bajeti bagiwa obusente bwa munyoto emirundi egisinga. Oba twanyumya naawe nenkugamba nti bw'otunuulira amasiga 3 agakola gavumenti wano wabeerawo executive yeekulirwa president ng'ali ne ba cabinet ministers ne wano ne wajja wabeerawo legislature lyessiga erikola amateeka ate wano ne wabeerawo judiciary lyessiga eritaputa amateeka ago. Emirundi egisinga executive yeetera okuleeta amabago g'amateeka ne gayisibwa mu parliament legislature naye bwe gataputibwa judiciary bw'emala okutaputa yeewa ebibonerezo ekibonerezo akissa mu nkola ye executive. Executive eno yevaayo n'embalirira n'egitwala mu legislature parliament n'egiyisa naye legislature olw'okuba bangi bamemba ba parliament ate batuulayo ne beetaba ne mu kukola budget nga beekobanye n'abakabineti ab'executive ne beewa kinene luno oluuyi olwa judiciary olutatuulayo eno mu kukola budget ne lufuna katono. Nowesanga nti amasiga gali 2 ne gabanga amanene nga kana akasiga akatono nga judiciary ne kabanga akatono geraageranya biri ebibiri ne bibanga ebiswanga kano kalinga enkulu kireetera entamu okwewunzika. Kati weesanga ng'olumu ebyekwaso baga tetulina ssente abalamuzi tebamala. Olumu ebyo byonna bijja ne bibaawo naye ng'amazima emisango olumu gibaayo nga naye tebalina bujulizi. Gwolowooza nsonga ki gye bawa okuva mu mwaka eyo gwa 2015 we baakwata omwami Jamiru Mukulu nga bamujja e Tanzania nga bayita mu kkooti y'ekisitu ne bamukomyawo wano nga bagamba bazze okumuvunaana emisango n'okutuusa kati emisango tegitandikanga kuwulirwa okuva 2015. Lwaki? Simanyi. Kati tolaba lwaki ng'ate emisango emirala gye baagala giwulirwa mangu. Towulira nk'omusango ogwa Katanga teguli mu kuwulirwa tegutambula. Lwaki emirala gyo tegitambula? Si misango nga guno tebaleeta bujulizi. Ampuliriza naye bwana Peterson giri emirala egitali gino egy'ebyobufuzi era nagyo girina ensonga gyagyo. Lwaki gikandaalirira? Ontegedde? Nkulaba bulungi nnyo. Kakati ebbanga lyonna abantu bano abali mu makomera njagadde tutunuulire nnyo bano aboogerwako nti baasiba olw'ensonga z'ebyobufuzi. Balina families balwaza bafiisa naye oba oliawo abandi badde bateekako okuyamba bali mu makomera. Lwaki temwekuba mu mutima kubaka abasinga b'opposition ne mutuula ne mukola gavumenti kyeyagala kubanga ebanyigiriza okubatuusa ku kisenge ne mulabika nga mukyagugubye eyagala mutuule wansi muteese mukkaanye abantu bano bayimbulwe. Lwaki mukyagugubye ku ky'okuteesa? Gw'olinayo ebbaluwa gye walaba nga gavumenti yagituwandiikira nga etugamba nti tubayita muteesa. Mulinda bbaluwa anti gwe okijjeewo ogambe mbuno mbu gavumenti eyagala muteesa. Nze njagala oŋŋambe nalukoola olaba ebbaluwa eno gavumenti yawandiika negamba eyagala mutuule muteese ku nsonga zino na zino. Yabaffe emabegako eri ebbanga we lyabangawo eryabateesa abateesa bajjamu ki? Omanyi olaba waliwo omuntu lwakola ekintu naye nga taluubiridde kivaamu nga kyekimu n'abalala kye basuubira. Kiringa omuntu bw'ategeka akalulu naye nga ye ategese ate yayagala okukawangula. Kiba kizibu okugamba nti mugenda kuzannyira mu mbeera ey'obwenkanya. Ebibiina by'obufuzi byateebwa bibeerewo
naye abaali mu buyinza si kyekyo kye baali baluubirira. Baali baagala ekibiina ky'ebyobufuzi kimu mu nkola ey'abakomyunisiti. Ng'olaba nti ebyogerwa n'enneeyisa kyeraga. Ayagala okuteesa akuba banne emiggo ne tiyagaasi nga bali mu biseera ebyakalulu, banoonya akalulu, ng'ate akimanyi bulungi nti kiba kiseera kya bikujjuko, buli omu ng'ayolesa okwagala kwe eri oyo gwawagira. Omukago gwa iPod ogwayogerwangako gwe tewakimanya nti okuva gye gwatandikira omukulu yayisangamu banne amaaso. Omukago ng'ogwo oba okusisinkana ng'okwo abaakola amateeka baalina endowooza nti bwe wabaawo obumulumulu bwe mu bumerengulira nti mwe mbuulize ebibuuzo nti lwaki banno obasiba, lwaki toleka nkuŋŋaana z'abanno ne zibaawo. Ffe tetulina kinene kye twagala n'okuteesa tetwali kufuddeko. Twagala demokrasiya, twagala ddembe ly'abuntu, twagala okulonda okw'amazima n'obwenkanya ng'oyo asinze obululu obungi yalangirirwa. Twagala nga bwe tuba tukampeyininga tetukubwa ku nsolobotto ng'era naffe bwe tutaatawaanye bannaffe bwe tuvuganya nabo. Twagala ffenna tubeere nga tuli kyenkanyi mu maaso g'amateeka nga ssemateeka bw'agamba nti oyo abeera ateeberezebwa okuba omuzzi w'emisango ataalibwe mu kkooti obujulizi buleetebwe. Lwaki tujja okuteesa naawe olw'okututeekako emisango emijweteke? Y'ensonga lwaki tuteesa? Oyagala kumala kuntema magulu, nfukamire olyoka owanvuwe obuwanvu bwo bulabike? Lwaki oyagala nzija okuteesa naawe ng'ontaddeko ekkoligo? Onsibye emikono ate oŋŋamba nti tudduke? Lwaki? Sooka ompe ensonga lwaki abantu bange obatadde kolokoni nga toyina bujulizi. Lwaki toyagala tukwogereko ng'ate omulimu gwe tukola gwe tuliko gwakulaba nga tusuula ggwe. Okusuula tulina kukwogerako nga tusonga ku bikyamu by'okola. Okwogerako obwogezi kinaamusuula. Anti lyekkubo obadde oyagala tumufunira embooko. Demokrasi ategeeza kwogera, ategeeza bulowooza, ategeeza kulambika nsonga. Ozirambika osonga munno bw'alemereddwa ng'oyolesa ggwe bw'olina obusobozi obukola ebyo ebimulemye. Kwogera gulawo, leka banno babeere n'akatuuti boogere. Tosindika basirikale balemesa boogere nga tebavuma. Naye abasinga bavuma buvumi. Anti gwe bw'oba ogamba nti oli avumye mutwale mu kkooti n'obujulizi obwo obw'okuvuma. Ani agaanye? Bw'oba ogambye nti ono ekikolwa kyakoze kitegeeza kyenkanankana na kuvuma kiteekwa okuba nga kyawerebwa mu mateeka. Era naffe tetwagalirako ddala bantu abo abamenya amateeka. Oyo amenya amateeka nga weni UP gulawo fayiro, noonyereza, muyite, musibe, mutwale mu maaso g'omulamuzi. Yolesa obujulizi nti ddala yakola ekikolwa ekimenya amateeka, yavuma, ate nga kitabo ky'amateeka kirambise nti omuntu avuma abazizza musango. Ssemateeka agamba teriyo anaavunaanwanga musango okuggyako ng'ekyo kyakoze kyawerebwa mu mateeka n'ekibonerezo nga kyalambikibwa. Ekyo nno kitegeeza bujulizi. Okay. Kati bano mbalese babeereyo mu kkomero olw'okubanga kiri ekyokuteesa. Mwe muganya okukisaba ate ne gavumenti bwe batina bakisaba temwagala kumanya. Bano babeereyo. Oyagala tuteese kuki? Oyagala tuteese kuki? Nti munnange wasiba abantu baffe naye obujulizi bukubuze. Na bwe kityo bate. Ekyo ye takiraba yakikola. Ekituufu kyeyolese n'ekikyamu kyeyolese. Solution kijje mulina okutaasa abaana abali mu makomera. Abali mbulumi. Akole ebituufu oyo atudde mu buyinza kubanga bwe kiseera bwe kinaatuuka enjuba n'egwa ajja kuvunaanwa ku bikolobero byakoze bannansi. Yeeyamba yekka. Tekitwetaagisa kumwegayirira. Singa teyekuba mu kifuba kola ekyo ky'ogamba. Amateeka gajja kumala gamulye kuba buli kiwola bakikwasa engalo. Kassim Obura bwe yalina obuyinza nga ye Inspector General wa Police yatta
yatta Ddungu oyali nannyini Delight Cinema Kassim Obura bamusimba mu maaso g'omulamuzi Odoki abajulizi 16 bajja balumiriza Kassim Obura bwe yatta Ddungu yamukuba essasi yali mukubira Naggulu ng'akozesa pisto Ddungu ng'ali ku mpingu Kassim Obura bamuwanika Kalabba ne Sebirumbi mu 1999 teri akola bikolobero n'alowooza okugenda atyo okujjako ng'afudde amateeka gamulya ayagala emirembe yoyo yennyini abaalina obuyinza akoze ebikolobero ye yalisoose okwagala kye bayita reconciliation